akakiiko ka Parliament akamateeka kalaze enteekateeka y'okwebuuza ku bantu ku Bago mu ssemateeka ku nnyingo 12 ba akakiiko kasookedde mu kafuba keetabiddwamu ababaka abatuula ku kakiiko batakkiriza bannamawulire batandika nga 31 okusinkana abantu nga bakusooka ne yaleeta Bago lino omubaka wa Uganda West Rafael Magezi olwo basinkana abakulu ova minisitule ya ssemateeka babuuza akabasomesa amateeka n'abakunga ebirozo ku ssemateeka nga Professor Frederick Sempebwa Ssaabalamuzi w'omulala Benjamin Odoki n'omulamuzi George Kanyihamba kubanga sipiika balagira okola okunoonyeza okwamanya ate nga bano babasaba obudde obuwerako basobole okweteeka. Tulina abantu bangi be tugenda okusinkana nabo naddala nga eyaleeta ekirowoozo eno Honorable Rafael Magezi tujja kumusinkana nga 31 mulumu 31st ne Minister of Justice n'abalala okutuukira ddala nga abasomesa by'amateeka mu universities abakolako constitutional review nga Professor Sempebwa Justice Odoki. Ssentebe w'akakiiko kano Jacob Oboth agamba nti ennaku 40 zigenda kubamala kubanga balina okuyita ebibiina by'obufuzi 8 abali beesibye ku bwa pulezidenti bw'eggwanga bonna kubanga akawaayiro 12 kakwata ku byetaagisa okubeera omukulembeze ow'eggwanga. Agirira okukola wide consultations kati tusanzewo leero badde tulowooza tugenda okutandika ku wiiki eddako naye abo bonna baagala notice. Tugenda okuyita political parties nga 8 tugenda okuyitayo nga former presidential candidates bonna. Ono wabula tayogedde budde butuufu beetaaga okukola omulimu guno agamba nti bagezaako okufuna buli kirowoozo kya munnayuganda ku Bago lino era olw'endowooza ey'okweyawulamu ebinja ng'akakiiko bagenda ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ndowooza gye tetunaba okweyisaamu naye bwe tunamala okuwulirizaganya wano okukola consultation wano tugenda okutuula ate erimu ne budget implication ne security bwe tulaba nti tulinayo obusobozi tujja tugenda kweyawulamu abantu bangi tugende mu regions naye eyo tetunabamu okukaanya nnyo kubanga twagala kutusookere wano. Kino wabula kyetaagisa ensimbi nnyingi n'ebyokwerinda bw'abuuziddwa ku bya ssente agambye nti abaka gavumenti yeetaaga okubawa ssente zonna zirina beesobodde mu bwangu kubanga balina omulimu gw'amaanyi. Twetaaga abantu ababaka bagende bakozese okukola consultation zonna ze basobola okutuwa. N'abaka balala bawa obudde ku ngeri akakiiko kano kagenda okutambuzaamu emirimu. Kakati bannaffe bajje batunnyonnyole wakati w'okutangira n'okusosola ojja kwekanga nga beetemye ngalike. Nga komiti kye tusazeewo okutandika nga 31 omwezi guno bonna be kikwatako tugenda bayita aba university abakulu b'amadiini abakulu b'ebibiina by'obufuzi mu Uganda abantu bangi be tugenda okuyita. Obedi Lutale ne Lucho nakasibe kusakidde gule ino lwa Bukedde TV.